Mu kitundu kyaffe kino omuluka gwe Katoogo tufunye ebikolobero tubadde tetulina emabegako eri. Nnaku ziyiseewo nga 4-5 twakamala okuziika omwana waffe gwe battira wakati mu bulumi nga bamusazeeko omutwe ne bamutwala ne bamusuula mu latwini ya Pentecostal Church. Ennaku zibadde zaakayitawo ezo zenjogeddeko, abatuuze okuva mu kyalo Saamuuka ne bankubira essimu nga bantegeeza nti waabaddewo okusimula kw'amalaalo. Bwe nababuuzizza amalaalo ameka, twagenza okwekanga abafu 5. Naye amaka awaatwaliddwa abafu abo musawo muganda. So tulibeera mu kitundu naye tuvumirira nnyo abamu abayita abasawo baganda abalowooza nti bajja gaggawala nga bayiwa musaayi gw'abantu. Waneeno baziika bayinza okuba nga baziika omutwe gw'omwana era poliisi yavuddewo n'omu gwe basuubiza n'oyo gwe bagamba yaleese ebisigalya by'abaana nannyini ssabo lino n'agenda. Abatuuze era ne basigala nga beegugunga paka era bwe bawaliriza ne basemba mu ntaana wano ne bavaawo nga balabyemu amagumba gaabo abisigalira ebyo. Era obukuti obwo bwolaba baasimyewo entaana 2 kwe kulaba amagumba agabaddemu ne bakakkana era ne bagaziika bulungi ne bagazzaawo ne batambula ne bagenda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.